muveeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa ladies like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Uganda yemu ku nsi ezikyasinze ensaasaana y'obulwadde buno bwamukenenya mu nsi yonna ng'era kati akakadde kamu mu emitwalo 3 be balina obulwadde buno. Wabula Uganda, Kenya ne Nigeria z'ensi esatu ezasooka ku lukalu lwa Ssemazinga Africa okufuna eddagala ly'empeke lye bayita DTG okusobola okulwanyisa buno obulwadde bunnamutta. Lino eddagala eppya eryatandikidde okukozesebwa mu nsi zinnaggwadda lyakusaasanyizibwa mu nsi 92 okutandikira ku nsi za Africa. Nga kino kyavudde ku kitongole ky'amawanga amagatte wamu ne gavumenti eziwera mu Africa okutuuka ku ndagaano ne kampuni ezikola amadagala mu kaweefube w'okukendeeza ebbeeyi y'amakere endagano okutuuka ku ssente abasinga ze basobola. Lino eddagala ery'eddoozi ey'okumira akaweke kamu buli lunaku lyakolebwa kampuni ya Milan Laboratories ne Arabindo Pharma, era nga doozi ya buli muntu ey'omwaka yakubeera ku mitwalo 27 gyokka egya siringi okuva ku bukadde 3.5 abalwadde be babadde basaasaanya buli mwaka. Okusinziira ku bivudde mu kunoonyereza, ekyokugatta eddagala lya DTG mu nsijanjaba ya Mukenenya kyongera obutaffaali mu biri okufuggaza buno obuwuka n'okukendeeza embeera y'eddagala lya Mukenenya okubeera nga terikyawonya. Omwaka guno ekitongole ky'amawanga amagatte n'eky'ebyobulamu kyayisa ekiwandiiko eri amawanga gekikwatako okukyusa mu nsijanjaba ya Mukenenya nga beeyuna eddagala lya DTG ery'ebbeeyi ey'enseko okusobola okutuuka ku balwadde ba Mukenenya abasoba mu bukadde 36 mu nsi yonna ku ssaawa ya leero. Hey, unafikiriaje kuchora yangu? Si chibi, ndaba Kisana Museum ya Uganda. Hata jengo hile pekee kwamba kuna sanaa, nafasi zaidi ya kuvutia. Yote ilianza na mawazo ya kisiasa ya akili Afrika kwa kuvunja bure. Ona, kwa muda mrefu sana Afrika utambulisho imekuwa inavyoelezwa na wengine. Watu wengi sasa wanasumbuliwa na kufikiri ni mara kuunda tena jamii Afrika ikiwa pamoja na sanaa historia. Hana O'Leary kutoka London, nyumba ya mnada Sotheby's, anasema Afrika sanaa ni kuwa umaarufu mkubwa. Katika mnada mwaka huu mapema, sanaa ya Afrika imeuzwa kwa uhakika $3 milioni 8. Wanunuzi walikuja kutoka dunia kote na hao kupata Afrika sanaa nzuri. Katika Cape Town, upande maji, sanaa kabambe, miradi ya yote wanaoishia kisasa, sanaa, makumbusho na sakafu 9. Wiki kadhaa zilizopita kufunguliwa mlango yake. Zeitz Museum ya kisasa sanaa Afrika au Moka ni umri wa ukarabati na Faka Shimo ambaye ilikuwa mwenyeji watu 20,000. Wakati wa mwishoni mwa wiki ufunguzi ni makumbusho kubwa juu ya maudi kutoka joka ilifanywa na Neri Baiskeli na Nicholas Labo kwa Ngozi Goslis na Ndipo Mtambo. Makumbusho ni sehemu ya ndani kama vile show, ni mahali salama kwa ajili ya majadiliano kuhusu dini, nguvu, jinsia na binadamu. Hata yetu mwenyewe Ian Mwesiga, msanii kutoka Uganda, yanaweza kupatikana katika Moka. Hivyo kama unataka kulipa ziara, hakuna haja ya kununua tiketi. Kila Jumatano Afrika hauna kulipa na watoto kuingia ni daima bure. Webale nnyo Bugimo, nange abange nja batwalayo kubeera ati wa buli omu. Owaye, agamabanda gachi? Ninange, gana amabanda gakukolako gafuuka eggaali. Kiki? Ate ekyo nga kiyitirivu. Waliwo bano abavubuka bannayuganda beekozeemu omulimu. Bano mu mabanda gano bakolamu fulemu ze baweereza e Bulaaya, ekintu ekibakoledde kavu. Mu 2011 omutendesi Omumerika yatendeka Nuruddin Kasoma ku Entrepreneurship Institute of Technology mu Lubala. Era kati Kasoma alina kampuni eyitibwa Bugaali ekitegeeza eggaali y'amabanda. Wano omugaso gw'amabanda tegunnalabwa nnyo, ng'era Kasoma bangi amabanda tebagamusasuza. Ekintu ekimukolera eno bizinesi ey'abaami abataano etambula kubeera amabanda ganyirira okusinga ku byuma ebibowa. Woba obadde tomanyi kiki ekigumya gano amabanda, munnange lubugo lwe bagattako ku fulemu okugigumya. Abakola ku by'okunoonyereza okuva e Bulaaya bagamba nti n'aba uzito wa pawundi 17 eno eggaali ekusobola tejja kukutomeza. Obuzibu bwe bafunye buli nti okukola fulemu kitwala ennaku 20 okuggwa. Ekirinnya mu katale kaabwe mu mawanga agakulaakulanye, naye ekyo tekikuweraliikiriza nga n'amaggaali agakolebwa mu mabanda ge galiko mu nsi yonna, ng'era nawe onaatera okugalaba. Sigadde nze MC Loy ngamba weereza ku Newsbeat. Wiki ewedde kyabadde kijjubi Design Hub Kampala nga barapa abasuffu okuva mu Afrika tebalutumidde mwana. Omutegesi yabadde Gota Institute ng'era omulamwa gwabadde gukwata ku nsonga z'okulwanirira Ssemazinga yattu ewamu n'okwoleka engeri ennyimba gye ziyinza okuyamba mu kussaawo enkyukakyuka. Bw'oba wabaddeyo okitegeera kubanga kyabadde kisuffu nnyo ku stage. Eric One Key okuva mu Rwanda ye yaguddewo omukolo, kw'ogatta Munnakenya Juma ne Nash MC okuva mu Tanzania.
Human, Outspoken ne Monza, nga bano baafudde mu Senegal, Zimbabwe ne Mauritania. Megalo ne Ghanaian Stadium okuva mu Germany nabo bakifa bakudde ng'era abalabi banyumiddwa amakulu g'olugendo lw'ennyimba. Bani abakiikiridde Uganda, St. Nelson, Abrams, Sylvester, MC Yella, Lady Slack ne DJ Nesta. Era Bobi Wine we yalinnya ku stage, abantu babadde balindiridde okuwulira ekigambo n'amakulu g'omulamwa gwa Your Music Your Voice ekiraga nti buli mutuuze alina ky'ayagala, nti era ebitone bisobola okukozesebwa okumanyisa abalala, era eddoboozi lisobola okukozesebwa okuleetawo enkyukakyuka ewamu n'okulwanyisa obutali bwenkanya. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma, n'olulala tuulowuliriza amawulire amalala agookya. Nsigadde nze Lady Slack. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire, tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva ku studio paka ku street, ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Fuata ngoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.